babadde nga beesoleza mu kitundu eky'olwananda lw'e Gaza eri mu kyondo kya Buwalabu okuviira ddala ku nkomerero y'omwaka gwa 2023 Abafirisuuti bakola obulumbaganyi munda mu ggwanga lya Isirayiri ekyaviirako amagye g'eggwanga lino okutandika ennumba ez'omugirano mu kitundu ekyo eky'olwananda lw'e Gaza n'ekigendererwa eky'okumala amamiima abakambwe abasinziira eyo. Kati mu kiseera kino nga Isirayiri n'Abahamasi batuuse ku nzikiriziganya y'okukomya okulwana, waliwo enteekateeka egenda mu maaso ey'okukuuma emirembe mu kitundu ekyo ng'era minisita wa Uganda avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda Kiriwa Kiwanuka agamba nti omukulembeze w'eggwanga lya tulino Yoweri Kaguta Museveni yatuukiddwa mukulu munno wa Amerika n'amusaba amagye ga Uganda okugenda okuyambako mu kukuuma emirembe mu kitundu ekyo eky'olwananda lw'e Gaza ekitaaguddwa ennyo olutalo. Opportunities to contribute personnel, equipment and financial resources to its operating entities and to give full recognition to the International Stabilization Force acts and documents. Noting that in the month of July 2026, His Excellency Donald Trump, the President of the United States, via multiple emissaries, contacted His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, seeking Kampala's contribution to the International Stabilization Force by sending Uganda People's Defense Forces. Ensonga eno Kiwakagirese mu Palamenti gyayanjudde ekiteeso kisaba Palamenti olusa okutwala amagye g'eggwanga e Gaza era ng'ategeezezza nti bamaliriza dde okwogerezeganya n'amawanga ag'enjawulo ga Namukago. Republic of Uganda, in accordance with Section 38 of the Uganda People's Defense Forces Act, has held planning meetings between the Uganda People's Defense Forces, senior leadership and officials of the United States Embassy in Kampala, as well as the leadership of the International Stabilization Fund on the deployment of Uganda People's Defense Forces contingent to the Gaza Strip. Aware that following the invitation by His Excellency Donald Trump, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, is ready to deploy in the Gaza Strip the desired Uganda People's Defense Forces contingent. Obula ababaka abuludde oluvuganya gavumenti bagezezzaako kusimbira ekiteeso kino ekkuuli wakati mu kulaga ng'abajaasi b'eggwanga bwe bazze batwalibwa mu mawanga ag'enjawulo kyokka nga tebamanya bikolebwayo nga batuuseeyo. Even soldiers, Mr. Speaker. So I don't know, but for me, of course, I'm not supporting your motion because it's an ambush to us of deploying our soldiers to a very risky place like Gaza, where Israel strikes every now and again. That Honorable Speaker cannot be just casually passed here. We have to prepare enough. The resolution we're seeking, we're about to make today. I would only, Right Honorable Speaker, wonder whether it's not procedurally right that you adjourn, you give us some time for us to address our mind to the motion, and also using our technical officers to review the previous deployments we have made. Kyokka ekiteeso kino kiwagiddwa ababaka bannakibiina ki NRM n'ababaka bonna bakiikirira amagye abakulembeddwamu General Henry Masiko wakati mu kulaganga bwe kitali mu bulabe bonna amagye g'eggwanga okugenda e Gaza. The army is trained not to be in a dancing hall. The army is trained to defend humanity, defend territories against any levels of threats. So to participate in such missions that include bringing peace. We all know that the situation in Gaza is not good. It's despicable when you see how people are living. We cannot be in this house as members of the representatives of the rest of Uganda who would want to live in a peaceful country, not to support the deployment of the UPDF to go and help members. Kyokka ababaka basabye endagaano zonna ezigenda okussibwako emikono wakati wa Uganda n'amawanga ga Namukago ku nsonga eno zireetebwe mu Palamenti zeetegerezebwe. Tubadde twagala nnyo baleete obuwaayiro kwe bagenda okukolera emirimu egyo kwe batwalira abajaasi baffe bagenda kukola batya banasasulwa batya n'ebirala ebiringa ebyo era nga twagala baleetenga ne periodic reports mu Parliament ezitutegeeza biki ebigenda mu maaso singa banaaba bamaze okudeployinga abajaasi abo naye nga Minister wa Defense agambye nti ekyo bagenda complyinga nakyo bajja kuleeta terms of deployment oluvannyuma then baleete ne periodic reports. Gaza ewaddeyo obuzibu bungi abantu bangi bafiiriddeyo nena minisita ze n'atusaba nze kyentulyemu kye kino kisookera ddala nze ng'omusiraamu kinkwatako obutereevu sitegedde position abantu abo abaganda baffe betugenda tutwala mu Gaza tubatwalayo ku sayidi ki kimu fudde mwete mugenda kufa okufa lunaku lwa muntu
Ffe twagenda zinagenda mu magye nga n'emyaka 17 kati n'emyaka 64 nkomyewo buli lunaku nga mbeera mu operation sisobola kufiira mu Palamenti kubanga ntudde ku ntebe eri olunaku bwe lutuuka nkola ki nfa naye tetukigaana kugenda ne tukola oba ne tuyamba ku balala abafiira obwemage bwe bati nga mwe mulaba abantu abasafaringa obulentalo n'olwekyo it is very important UPDF tugireke erina kyeretedde Uganda era kijja kunyumira Uganda bonna. Abajasi b'eggwanga bazze batwalibwa mu mawanga ag'enjawulo okukuuma emirembe okuli Sudani y'Amaserengeta, Somalia ne DR Congo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalintirire.